okola kyamaanyi okuba nti buli ssaawa 11 zikusangoteredde mu ddiro lyawo nga olinze programu ey'abannyabo ku Bukedde TV1. Twogera ku nsonga za mukwano, nsonga za maka, ebitunyiga ng'abakyala n'ebiringa ebyo. Erinnya nze Aneti Nakate. Olwaleero tugenda kwogera ku baami oba n'abavubuka batya. Abavubuka n'abaami abalina omuze, nja guyita muze, ogw'okuba nti olabye abawala ba mukwano oba bakola wamu balina akalandira akabagatta, n'otandika omu ku omu, n'osooka ku Saara, n'odda ku Ana, n'odda ku Maria, n'odda ku bonna bukaba kabinya kabawala 5 n'obamaliriza. Oba ne weewolwa ekirabo simanyi. Ekintu ekyo oba ne weewaana oba n'okola otya, ekintu ekyo kiri nnyo mu basajja ne mu bavubuka, naye nga ffe ng'abakyala bannange kituluma nnyo mosso nga buli omu amanyi neekumidde enoka wange tebereza abantu 5 buli omu agamba enoka wange. Kati olwo enoka abawaani lwe mutuula ne munyumya nga musazeewo okubuulira buli omu boyfriend woba omwami we nga mwenna mwogera ku linnya limu. Embeera eyo tuteesa olunaku olwaleero, lwaki ggwe omwami, lwaki ggwe omuvubuka olaba abawala abalina ebibagatta n'ova omu ku omu obatabulire ddala. Ensonga eyo si nnungi, naye nga tunagenda wala njagala kujjukiza ka Blue Band chocolate bw'oba okaagala kali mu maduuka mu supermarket n'ebifo ebirala byonna. Osooka kubesamu cake aba bakinga ku mugaati kawoomerako, mu buugi abaana b'essomero bakaagala nnyo kubanga kawoomera ddala. Nkujjukiza ne World Vision abakubiriza ddala bannakawere okuyonsa abaana okumala emyezi 6 nga tembagabira kirala kyonna, ate oluvannyuma obayonse paka myaka 2 myaka 3 nga bw'oyagadde nga obagabirira ebirala. Naalongo abantu abo abaami abo abavubuka n'ogamba nti nva kwono kwoli babuuzeeko nga tubabuuzaako mwenna abalaba Bukedde TV abeekuumiddewo programu Banyabo nti mukola kyamaanyi. Amanya Naalongo Barbara Nakazinga. Abavubuka oba abaami ana batuyisa bubi, era waliwo lwentuuka n'ensaasira abaana baffe ab'obuwala ne ŋŋamba abaana bano bagenda kubeera batya. Ne mubeera nga muli abawala 5, Mukama atusaasire, waliwo gwe mmanyi nga yakibakola naye nga baluganda 3 nga beddiriŋŋana, 2 ba cousins. Kati n'alyoka abagwamu, yali mutabani wa musirikale ng'omusirikale yakolamu, naye nga alina abavubuka nga 6 waka. Naye abavubuka bano ne kuwa matuukako omu n'agenda alumbagana amaka ga neighbor, n'alyoka abava kumu ng'ali akatogo. Bagenda okwefumitiriza abaana ab'obuwala bonna ng'omuntu ali omu n'alyoka abatabulatabula. Era ono yafunye ate n'abakuuti kuga balina obukodyo bungi bwe bakozesera bwe tugenda okulaba mu maaso awo. Omwana ow'obuwala aleme kugwa mu katego kaabwe. So omwana ogenda okwejjuukiriza n'ono yejjuukiriza n'ono bwe mutuula awamu ng'omuntu ali omu beezuulira ku WhatsApp. Ono busaawe kyaba akyatinga kyokka nga bonna akyatinga nabo omulundi gutya gumu, okumanya abalenzi bajooga oba okumanya abasajja bajooga nga bonna akyatinga nabo omulundi gutya gumu. Buli omu ali bize ku ssimu ye, omu ali bize nnyo ku ssimu ye, naye nga bakyatinga n'omuntu omu. Byagamba ono byagamba oli. Kati nno beebo abasajja, oluusi muli ba mukwano, oluusi muli ba luganda, oluusi mukolera wamu, kyova olaba si kirungi kuttingana abawala lwa musajja. Nze wa Robina babuzeeko kuttingana. Omanyi obeera maama topics weziti oluusi zikulema okwogerako obulungi kwa muno buli lwaba awa submission ye werowoozaako. Kati Barbara badde ayogera nendowooza ku kiwala kyange ne ŋŋamba yi Mukama ne ana we yabadde ayanjula omulamwa, ebirowoozo byange ne bidduka mu bantu ab'enjawulo bendabye ab'ekyaye. Kati twakireetedde ku mulimu bwabadde okola intro, naye ndabyeko ne mu maka nga omukyala mufumbo
waliwo sister we oba ayina mikwano gye oba ba house manager baffe ba maid naye ng'omwami yeezira kulaba kye bayita sikaati esembedde oba ya green oba ya blue oba ya black oba maroon ye as long as skirt. It is a skirt. Teetaga gicheckinga kumanya nti eno ye favorite color oba not. Kati so bikuleetera muli okulowooza ng'ekitonde ekikyala n'ogamba naye Mukama tukwebaza okututonda nga tuli bakazi naye bino ebintu bituukawo olaba oba tolaba oba obiganya oba tobiganya oba olina ensonga zo lwaki obireka bihappeninge tusobole okubiyigiramu ebirala ebijja kubanga banaye abaami abamu oba abalenzi abamu balina ettima nze ndiyita ttima kubanga oleetera abantu okukyawagana obukyawe nno oba butono naye abamu basaasaanyiza ebirwadde kati simanyi oba gwe bwoddayo ne bwebaka bwoti ekyobugazi n'oyogera ne mwoyo wo ow'omunda ogamba nkola kyamakulu ndi muzira neetaaga awaadi kimuli ekikujjira era bw'omala n'okyejjamu n'otandika okulowooza ku bannyoko n'ogamba bannyoko singa osanga omuvubuka abakola ky'oli mu kukola abaana b'abanno omwebaza nti muko webale oba owulira ng'oyagala mmutuulako nze ssanyu Robina Mweruka twogera ku nsonga z'abaami z'abavubuka abakwana abawala kirindi n'obayitamu n'osooka kwono waliwo nno ayinza ogamba nti nsoose wa Babura oyo mumazi ngenzi wa Robina oyo mumazi kati waliwo ono bonna lumu awo akoowa yakongokako kakati n'aba nti ye bwatyo bwali byonna si birungi of course byonna si birungi kubanga ne bw'aba asoose wa Babura n'amukongokako nadde ewange kakati anasooka kakasa atya nti Babura yakitadde tajja kuddayo kubanga jjukira gwe oli olw'okuba yazze when you pick opiikinga n'ogamba oke kati mufunye yono kati gwe bw'opiikinga kizibu okuvaako kumba ate ono ye tali serious aze kuyitako oyo aba ali ku lugendo kugenda yeeyongera yagoba kkubo so byonna bibi naye nga of course tekinyuma oba tekyandinyumye muntu kweyisa bw'atyo yes naye olowooza ki ekibasindiikiriza guba muze kati one buba bujozi bingi ate nga bitobeke naye birifaringa ku muntu abamu njagamba nti balina emyoyo egy'obwenzi egy'abambala nga ye aliko emyoyo emibi gy'agenda azunga nagyo oba gyali gy'abajjajjaabe bajjajja babajjajja babajjajjaabe nga ye omwana omulenzi yeetaaga kusabirwa ne bamuggyako ebyo ebikwa kati abo gye bali nga bo omwoyo gw'obwenzi bwe gutyo nga tatereera wamu era anti waliwo okuba nti mwenzi naye nga apiikinga eri nga bw'ayagadde tasanga bano nti baluganda ono w'oluganda noni n'ogatta n'oli n'ogatta n'oli omwoyo tegumulaga nti ono wa luganda n'ono wa luganda kyo kiba kimwambadde bwambazi kimukozesa byekyagala kati abo gye bali ekyokubiri eriyo omuntu ndiyite nga ttima oba fujjo ng'ayagala nnyo okuvuluga ekitonde ekikyala nga baagala nnyo okugamba ngambe nti okubafeebya n'okuba nafuya abalala ayagala kunoonya gundi yakula atya ne gundi n'akula atya ne gundi n'akula atya ne gundi n'akula atya tugambe nti oyo musawa mukebezi oba adventurer anoonya kuvumbula naye kikyaba avumbula ekyo kyanoonya ku buli muntu kwegamba kikusobera ana okujjako ng'oba tulina wano omusajja ow'ekikula bwekityo n'atubuulira abatasobola kubyogera naye sijja kulimba waliwo kyoweebuuza n'ogamba nti kati aba afaaki era aba ayagala ki ekyo kyatasobola kufuna muntu omu n'abeera nga abakyaŋŋanya lumu waliwo ana gwoyogeddeko nti bw'ava ewagundi n'avayo n'amumala n'agenda ewagundi n'agenda ewagundi n'agenda ewagundi tuyinza okugamba nti oba oyo alina quality gy'anoonya gy'atannafuna naye ono ye abakyaŋŋanyizaawo wamu Robin alina example gy'aleese ey'omwami nga waka waliwo omuganda w'omukyala waliwo maybe kazini w'omukyala bonna bakyala waliwo ne ba housemaids babiri naye omukyala ogenda okukizuula nga bonna abayiseemu nga bonna abaganzizza
obanga bonna baganziza omulundi gumu. Waliwo yagamba abaami abo nti abamu abaabonereza gwe omukazi omuleetedde muganda wo omuleetedde kazini wo omugaseeko n'abakozi abalala babiri kakati ye mmwe abalabirire kati ng'agamba nti kakati nga bw'obandeetedde mbalabirire kakati nange bonna kambazingeko naye alaba Bukedde TV twogera ku nsonga y'abaami n'abavubuka abasalawo gamba nti bano ab'omukwano abooluganda bonna nja kubaganza so nga ate ebiseera ebisinga tubawasa oyita mu bisaawo bwotyo n'obeera bwotyo n'obaleka nga batabudde ne weeyongerayo tugenda kumulamu katono nnyo tukomewo wetuwumulidde Naalongo ng'ogamba nti waliwo ababeera bakulanga yakula bw'atyo yes nti ye bwatunula alina omuzimu gwamwambala omuzimu gwamwambala nti gwa bwenzi nga ye bw'abanga talina bawala nga banna awo ku kava baatawaanya tatereera era nga talitereera kati n'ogwo omuzimu guba muzibu gwa kulwanyisa era omuntu aba alina kwesiba bbiri kuba omuntu oyo ojja kwesanga ng'onomuzimu ogwo musikire nga n'abe famire yeewaabwe mwekwasa emizimu nga ne famire yeewaabwe bali bwe batyo ng'era kitaawe yali bw'atyo ne baganda babamu bali bwe batyo kwegamba nga bo ekintu kibalimu munda tebatereera. Ngenze wa Robina olowooza embeera yeeva ku ki? Ndowooza ensonga nnyingi naye ensonga emu oluusi eva mu gurupu z'abalenzi peer pressure. Nsanze nnyo abalenzi abaana ab'obulenzi nga beegamba katutandikire ku myaka emito omwana ali mu secondary toyina girlfriend oli doffe how can you be a nigger nga toyina girlfriend you outdated mu bino byengenza okwogerako n'abaana mu masomero era ng'oli agamba omubuuza lwaki olina girlfriend why do you feel you must be with one oli nagamba nali mu group nga buli omu alaba nze atakola ki ataliyo kati ne mu kino bwe kijja ate nkiraba nnyo ku bavubuka nga bali ku campus nga beebuuza gw'olina bameka kali ne kali kayitemu baba n'ebitabo bye batiikinga ng'era akimanyi ono namumaze n'atiikinga n'alaga banne ng'awulira okubeera omusajja ekimala kwekonvinsinga abawala ate oluusi nakindi nga bali mu gurupu emu bonna ne bakkiriza era ne yeewaana gwe tolina naawe ebigambo bikonvinsinga nze nga yeewulira kimuwa so eyo gurupu ekirala njagala kinenyeza ffe abazadde b'abaana abalenzi omanyi nti n'ebiseera ebisinga omwana we otandika omulaba ng'akukutakukuta kati tuyina state gye tutuukamu ne tubeera confused abamu mu kubuulirira mu parenting y'abaana abalenzi nga bagamba no omwana muleke abenga agezesa eki banne ano oli mama w'abaana abawala agezese banne abenga agezesa naye mu discouraging okugenda mu havinga sexy omukola ki naye babeeraawo nga bazanyazanyamu yet azanyiikiriza baga azanyiikiriza ekibembwe ezanyiikiriza imana ekirya kati ye state of confusion gye mbagamba omulala n'alaba nga omwana we tali active in that line ngabona omwana ddofe bajja mukwanira abalenzi towulira kati fe abasomesezezaako mu single schools oyinza okutuuka mu bazadde ne baconfusinga olina gamba omwana mutwala mu single school omwana gwa namukwanira omukazi nga atuuse okuwasa kati agenda kuwasa kati so kati oluusi abazadde n'alaba ebintu nga bitandika okuhapeninga naye munaye nga tabifaako kati nga bw'alaba mutabani we ng'alina bawala beewa gundi nga bana leero aleese ono ye muli asanyuka busanyusa mwana wange najja kuba kaliba kubanga aleeta bangi you know kati waliwo n'ezo ensonga kati omwana anaakula ng'alowooza kibeera bwe kityo kati ensonga ey'okusatu neeva ku bo nga bo ng'awulira nti singa mbeera noono ono bwana disappointinga jagenda noono kati ye ng'azirabanga options ebyaddala waliwo yagamba twali awo munewsroom n'agamba kati mboli yamugamba nti kati oba otwana akakazi akamu bwe kafa
so can you imagine kati abamu balina ezo endowooza kati ng'agamba gwe nojja mwetugako akumenya omutima onoddukirawa kati ensonga endala esembayo eva ku ffe oba ku baana abawala nti agenda n'amenya omutabani w'abendi omutima wamenya omutabani w'abendi omutima omutabani n'agamba ngenda mulagako mu famire eyo yennyini nja kufuna kitooke you know revenge oba mu b'emikwano n'amanya Anna Barbara ne Robina ba mikwano kati Robina yamenya omutima kati kitegeeza okumulagako nti ndi wakabi bonna ngenda bayita mikwano gye kati nebeeranga revenge so ensonga nyingi naye ensonga ezo zonna ennyingi really njagala okikkaatiriza nkigambe gwe omwana omuwala oba omusajja tezikuwa mwaganya kugenda ng'oyita mu baana b'abanno kubanga n'abamu abasajja nga tuze ku layini yaffe abafumbo era bagamba ye yabandeetera yandeetera ebiwala nze nkola kibiri emmere yange kati ate abalala n'agamba ye yabindeetera nga birigita ate ye ng'awedde ku mpagala ne bw'obeera baleeta excuses waliwo abakola ki abeekonvisinga naye leeta muto owe ndendowooza ng'akimanyi kuba kakati nze tammanyi nga bwendi kakati namundeetera namunsemberezaawo yali asuubira yeyetegesa bupate bwa waka n'ayita mikwano gye kyokka kimanyi mikwano gye myeru ye muddugavu ng'eryanda you know kati ng'alina reasons nga 10 andi nakukyusensi nga ne bw'anaagenda mu mikwano gye ne bamulaga ekikere kye yafunye naawe akakere ali ewaka agayita ekikere supa so kati olinganga Robina olinganga atusalira oluuki kyeŋŋambye nti yadde ebyo byonna babyogera naye omusajja tekikuwa beetu kukola nsonga because the same way they do that nezo excuse we baziwa n'omukazi asobola oziwa naye asobola ozikuleetera ku mmeeza kati tekikuwa beetu okay twogera ku baami twogera ku bavubuka abafuna abakyala abafuna abawala ba mukwano ba Luganda gwe n'osalawo nti bali abawala ameka ewaabwe nti bana bonna n'ova ku mukulu addako n'addako kati oba n'owulira bulungi oba n'okola otya oba oyinza okuba waasaako omu naye bano bonna bakuleetedde balamu bo n'ogamba nti bonna nteeka okubayitamu naye nga tulabye ensonga lwaki ebimu bebeekwasa ndowooza kwekwasa okwo bebeekwasa ababikola naye nga si kirungi nakatono kubanga kireeta n'obutemu oluusi mu maka oba mu famire naye ndalo nga tukyagenda mu maaso n'abasajja abeeyisa bwe batyo mu mbeera ezo njagala otunuulire kati mu workplace mu bifo mwe tukolera nti omwami waali ono nooli n'ava ku ono n'adda kwoli n'ava kwoli n'adda kwoli ate ekizibu olumu abantu awo ne bategeera oba ne beetegeera ne bakoleeza olutalo tegala kumulamu katono nnyo tudde ku mbeera eyo naddala nga tuli mu workplaces oba mu bifo bye tukoleramu tugenda kumulamu katono tukomewo twogera ku baami ku bavubuka abagufaananiza kuba muze abakufuula omuze okuba nti bw'oba toganza omu babiri basatu ate mu kifo kyekimu twogedde nno ku bifo byetukolera naye ebintu ebitandikira ne mu masomero oluusi mu masomero eyo abaana nga bakyali wansi nze gye nasomero eyo kyali abaana nasanga babikola naye ng'omuvubuka naddala abo aba prefects ayinza okuba muri stream ayinamu omuwala kaakati ng'ekiba mu doomi train ez'abawala lutalo nno lwennyini olw'amaanyi ne beziimula ne bakola bati abaana emakuba va ku muntu wange kati kindeetera okulowooza nti oba abaami abamu embeera eyo agisanyukiramu busanyukizi nti banwanira abasajja bano bazibu nnyo kati kantandike n'example y'omwami yakolerako mu ndeeba eyo n'aganza omuwala mu ba chips nga alinayo abawala bameka babiri n'aganza ow'obutunda yali yeetegekera wulira n'aganza gamba abakola emirimu egirimu ebyo ebyokulya naye nga bali mu kifo kimu
kati ate bwe yaba matukawo n'aganza owa sipeeya era mu kifo omwo kati ne bagenda okwekkaanya nga bali abantu nga 7 mu kifo kimu lokality naye bategeera batya abachipusi bano ababiri bakoleza olutalo beetegedde kaakati mu kifo bo bombi bagwire omusajja bamubuuze lwaki abakyanga batandika kulwanagana bo bokka na bokka kaakati olube luba lw'amaanyi nga bw'omanya ebifo bwe bityo ebikuŋŋaanya abantu abangi gundi adduse balabe n'abalala mwe beetegeerera nti zireesa babu nti babadde balwanira abawala bali mu chipusi eri balwanira omuvubuka tomumanyi ono omuvubuka akola wano na wano bagenda omudescribinga wasipeeya akola ki awulira nti si ono n'abalala we batyo bakola ki ne bagenda bategeera okugenda okwejjukanya ng'omuvubuka ali ku bantu nga bameka 5 mu kifo kyekimu naye nga bali mu kifo kimu kaakati buli omu nga yeebuuza abadde abawaaki nga talina kyalina kati abantu omukwano otegeeza ki kati abamu oba be bamuwa batera okuba okwagala webale nnyo kati aganziza abachipusi babiri ndoozi amanyi nti bajja kumuwa owa obutunda ajja kuleeta otegedde ekintu ekyo owaka breakfast akatoga aleete okitegedde owa sipeeya ajja kumuwa ssente enkalu owa supermarket ajja kumubbira ewa mukama we abamu abakozesa n'okubba bamubbira ebintu bamubbira ssente kati abantu aba baganza abantu bangi mu kifo kimu abamu batera okuba abaferefere ng'alina kyabala nga si mukwano ogwa nnamaddala nga bonoga nti ŋŋanzizza gundi guno mukwano tekibaawo n'aganza katugeza akatale n'aganza ow'amatooke n'aganza owa lumonde n'aganza ow'omudaala gw'ennyaanya naye nga bonna bali n'ow'emboga kati ng'abeewolako si kubeewolako wabula kubalimbalimba ojja kwesanga omusajja oyo oluusi nga kyeyamaani w'akatale nga yali ku bakyala bano abakozesa talina kyabawa oluusi ate bw'atuuka ku mudaala gw'ennyama mukubira bukubizi ssimu n'amugamba tegekerayo awo ettooke najja n'alipakulawo n'alitwala n'aleka nga tasasudde yadde 10 naye olw'okuba oli yamuganza n'amuteeka mu layini yaki ya laavu n'agenda kuwa ennyaanya naye ate omuntu bw'atyo ng'alina n'omukyala ewaka kati be bantu abo aganza abantu wamu mu kifo kimu oyo aba tabaagala za mukwano wabula abaako byabaagalako naddala mu bifo gye tukolera abaako ne byabaagalako oluusi ebiri obvious kati gwako oyo okumuwa amatooke ga buli lunaku ng'omusuula gwasuula kati ate bw'omusuula ng'afunayo ng'anoonya neibawo bw'aba chairman ow'akatale gwe ng'akugoba ku mudaala ng'ateekako omulala gw'ajja okuwakankula gya wakankudde naye ng'amulimbye mukwano amuganye nina omudaala mu katale atandika okumufunamu oluusi mu workplaces oba mu bifo gye tukolera abantu abatera okuba nga ye wa authority wa buyinza nga bw'olaba chairman oba nga boss kankitwale bwe ntyo ku ddaala bwe lityo nga gwanaasaba omukwano mu ngeri eyo oba gwanakwana tajjaku oluusi tebakkiriza nti baagala nabo bakkiriza olw'okuba alina kyasuubira naye agenda okulaba nga tekiriiyo kyabadde asuubira naye ng'ono afunyeemu mulimu gwe mmanyi sijja kumwogera mu katale akamu katuli kumpi awo yagabanga emidaala naye nga bw'amala okukozesa omukyalo oyo n'alaba nti kati takyamwetaaga ng'oyo amugobako mudaala ng'ayingizaawo muki omulala kati nga bw'atyo abantu agenda naye lwe baamutabukira akatale kakwata omuliro bonna nga abakazi ne beekalakaasa nga beekalakaasa olw'okuba omwami oyo olwo bamaze okwezuula abakazi nga 8 mu katale kamu omusajja bw'atyo bw'abakola yes ne beekalakaasa era ne story twagiwandiika ne mubukedde n'efuluma ng'abakyala ekirindi nga tebakyatya kuswala bavuddeyo mu kamera bagamba chairman gundi baseba mutuyambe RDC tuyambe biki omwami ono akole ki tuvire mu katale kyakoze abakyala n'abaami ne beeyungako bakazi baffe abaleeta mu katale n'akola bwati tugeze okwezuula atwononedde amaka kati be baami abo abamu si bonna Robin yes it is unfortunate nti ebintu ebyo gye biri of course ate kinakuwaza nti abakyala twezibira oba otya okuswala nti ebintu bingi bitutuukako mu butuufu ne tubimira kati abantu abamu buli omu na painting omukyala nga bw'ayagala abalala batumiddwa amannya oyo malaaya oyo yengabanguza oyo kino but
nga tebamanyi reasons why ebintu bino bihappeninga. Njagadde ogenda ku kyogambye kati nga mu workplaces. Mu workplaces ebintu ne bihappeninga abantu bagenda okwezuula bali awo bana bataano bonna bali ku muntu omu. Ate ekyennaku era nange kyenjagala okwongera okukatiriza Barbara yakyogeddeko, I wish senga abakazi twali tumanyi tolina nsonga ekuvumisa munno, tolina nsonga ekuzimuza munno, tolina nsonga ekuweereza message, tolina nsonga zikulwanya, because these men abaana ba Adam ne Kaawa batabani ba Falaawo tubategeera butegeezi nti Robbie omuyimbi omu yagamba nti kyakusuubiza eno nga nange nsuubiza. Bw'akugamba nti agenda kuwasa nange eno manyi agamba agenda kati olwa nawasa bameka. N'agamba nti bw'alifa bamuliziikamu, bw'alifa bw'olifalizikamu ye nange byaŋŋamba kati olwo bali muziika emeka. Kati olaba mu bifo naddala nga bye tukoleramu kizibu nnyo omuwala fresh gwe bakwana fresh okumanya ebyayita tayinza kumanya ebimu ne bw'aba abiwulidde bw'abuuza kyali amukwana amugamba naye gwe nawe olaba kisoboka. Oyo kwegamba ng'era bwe balimba anamutuusako information gwasooka omutangira obutagendayo. Kati ate balina ne courage nti alina bwawa omuwala amaanyi gwaba yakakwana nti n'obuntuntu obwandiresewo oba mbuyite ng'enkenyera alaga nti tabutya nti yiyi oyagala kukuleetera kyayi ku desk nja mukuleetera n'amuleeta agenda okulaba bulijjo gwatya gwalowooza nti nno oli yaliyo kati ate bw'agenda ewooli ng'amugamba bami kawadi tekamanyi gye bajja kyayi nenjagala nkayambe. So kati mwenda buli omu n'awulira nti omuntu nze amulina. Kati ono omuntu abadde nga fresh amala ku experience nga waliwo gwe bafunye nga fresh n'agamba naye nga nange bw'atyo bwe yakolanga nga bwe yannimbanga nga ki. So it takes time okuzuula ekituufu oba ekitali kituufu. Kati ate ekisinga okuba ekibi nti ate ebituufu bwe byemanyika abanditudde ng'abakazi mukanye mugambe naye gwe kyali yatuweeka akakota yatumanyiira mutandika kwenyigira kwevuma naye nno nga ne gwe mwekolerako olutalo tabali nako abayita nako ate naafuna omulala either ekyamuleeta ku gwe yali ayagala kati alaba kana akapya kaleka tekalina kyekamanyi kali batugayitiga naive kali naive kakafuluma nagala kati kano kankozesa omukisa guno. Abalala ayina ebizibu bye yanyiganye ne abo babadde nabo nagamba kanfunde kyempumulira. Abalala akimanyi nti mukazi we yategeera omukazi gwalina ebirowoozo byonna bimuli kwoli kati kanfune kwono. So in actual sense tebalina na nsonga lwaki balina n'otulwanya n'otuwa ebirowoozo because they are users. Ekigambo ekyo kinene nnyo naye ate nga kibi kyekisembayo. Twogera ku baami, ku bavubuka abayita mu bakyala mu bawala n'okwana ono n'ogattako oli ate ng'omanyi nti we bali mu locality be bamu bajja kwetegeera oba tunula nako buli lunaku bonna omukaaga g'omusanvu gwo neggwe ng'oli awo oba otyo ssebo kubanga tugambe nti kubanga oyambala empale naye tugenda kuwummula tulabe tugende mu maaso nga tugenda ku baami abo n'ekisinga obukulu tugenda kubalaga obulabe obuli mu mbeera eyo. Katuwummulemu tugenda kukomawo. Twogera ku baami, ku bavubuka abagufaananiza kuba muze abakufuula omuze okuba nti bw'oba toganza omu babiri basatu ate mu kifo kyekimu. Twogedde nno ku bifo bikolera naye ebintu ebitandikira ne mu masomero oluusi mu masomero eyo abaana nga bakyali wansi. Nze gye nasomero eyo kyali abaana nasanga babikola naye ng'omuvubuka naddala abo aba prefects ayinza okuba omuli stream ayinamu omuwala kaakati ng'ekiba mu doomi train ez'abawala lutalo nno lwennyini olw'amaanyi ne beziimula ne bakola bati abaana emakuba va ku muntu wange kati kindeetera okulowooza nti oba abaami abamu embeera eyo agisanyukiramu busanyukizi nti banwanira abasajja bano bazibu nnyo. Kati kantandike n'example y'omwami
yakolerako mu ndeeba eyo n'aganza omuwala mu ba chips nga alinayo abawala bameka 2 n'aganza ow'obutunda yali yetegekera wulira n'aganza gamba abakola emirimu egirimu ebyo ebyokulya naye nga bali mu kifo kimu kati ate bwe yaba matukawo n'aganza owa sipeeya era mu kifo omwo kati ne bagenda okwekkaanya nga bali abantu nga 7 mu kifo kimu lokality naye bategeera batya aba chips bano ababiri bakoleza olutalo beetegedde kaakati mu kifo bo bombi bagwire omusajja bamubuuze lwaki abakyanga batandika kulwanagana bo bokka na bokka kaakati olube luba lw'amaanyi nga bw'omanyi ebifo bwe bityo ebikuŋŋaanya abantu abangi gundi adduse balabe n'abalala mwe beetegeerera nti zireesa babu nti babadde balwanira abawala bali mu chips eri balwanira omuvubuka tomumanyi ono omuvubuka akola wano na wano bagenda omudescribinga wasipeeya akola ki awulira nti si ono n'abalala we batyo bakola ki ne bagenda bategeera okugenda okwejjukanya ng'omuvubuka ali ku bantu nga bameka 5 mu kifo kyekimu naye nga bali mu kifo kimu kaakati buli omu nga yeebuuza abadde abawaaki nga talina kyalina kati abantu omukwano otegeeza ki kati abamu oba be bamuwa batera okuba okwagala webale nnyo kati aganziza aba chips 2 ndowooza amanyi nti bajja kumuwa ow'obutunda ajja kuleeta otegedde ekintu ekyo waka breakfast akatoga aleete okitegedde owa sipeeya ajja kumuwa ssente enkalu owa supermarket ajja kumubbira ewa mukama we abamu abakozesa n'okubba bamubbira ebintu bamubbira ssente kati abantu aba baganza abantu bangi mu kifo kimu abamu batera okuba abaferefere ng'alina kyabala nga si mukwano ogwa nnamaddala nga bonoga nti ŋŋanzizza gundi guno mukwano tekibaawo n'aganza katugeza akatale n'aganza ow'amatooke n'aganza owa lumonde n'aganza ow'omudaala gw'ennyaanya naye nga bonna bali n'ow'emboga kati ng'abeewolako si kubeewolako wabula kubalimbalimba ojja kwesanga omusajja oyo oluusi nga kyeyamaani w'akatale nga yali ku bakyala bano abakozesa talina kyabawa oluusi ate bw'atuuka ku mudaala gw'ennyama mukubira bukubizi ssimu n'amugamba tegekerayo awo ettooke najja n'alipakulawo n'alitwala n'aleka nga tasasudde yadde 10 naye olw'okuba oli yamuganza n'amuteeka mu layini yaki ya laavu n'agenda kuwa ennyaanya naye ate omuntu bw'atyo ng'alina n'omukyala ewaka kati be bantu abo aganza abantu wamu mu kifo kimu oyo aba tabaagala za mukwano wabula abaako byabaagalako naddala mu bifo gye tukolera abaako ne byabaagalako oluusi ebiri obvious kati gwako oyo okumuwa amatooke ga buli lunaku ng'omusuula gwasuula kati ate bw'omusuula ng'anoonya neibawo bw'aba chairman ow'akatale gwe ng'akugoba ku mudaala ng'ateekako omulala gwajja okuwakankula gya wakankudde naye ng'amulimbye mukwano amuganye nina omudaala mu katale atandika okumufunamu oluusi mu workplaces oba mu bifo gye tukolera abantu abatera okuba nga ye wa authority wa buyinza nga bw'olaba chairman oba nga boss kankitwale bwe ntyo ku ddaala bwe lityo nga gwanaasaba omukwano mu ngeri eyo bagwanakwana tajja ku oluusi tebakkiriza nti baagala nabo bakkiriza olw'okuba alina kyasuubira naye agenda okulaba nga tekiriiyo kyabadde asuubira naye ng'ono afunyeemu mulimu gwe mmanyi sijja kumwogera mu katale akamu katuli kumpi awo yagabanga emidaala naye nga bw'amala okukozesa omukyalo oyo n'alaba nti kati takyamwetaaga ng'oyo amugobako mudaala ng'ayingizaawo muki omulala kati nga bw'atyo abantu agenda naye lwe baamutabukira akatale kakwata omuliro bonna nga abakazi ne beekalakaasa nga beekalakaasa olw'okuba omwami oyo olwo bamaze okwezuula abakazi nga 8 mu katale kamu omusajja bw'atyo bw'abakola yes ne beekalakaasa era ne story twagiwandiika ne mubukedde n'efuluma ng'abakyala ekirindi nga tebakyatya kuswala bavuddeyo mu kamera bagamba chairman gundi baseba mutuyambe RDC tuyambe biki omwami ono akole ki tuvire mu katale kyakoze abakyala n'abaami ne beeyungako bakazi baffe abaleeta mu katale n'akola bwati tugeze okwezuula atwononedde amaka kati be baami abo abamu si bonna Robin yes it is unfortunate nti ebintu ebyo gye biri of course ate kinakuwaza nti abakyala tuli
twezibira oba otya okuswala nti ebintu bingi bitutuukako mu butuufu ne tubimira kati abantu abamu buli omu na painting omukyala nga bw'ayagala abalala batumiddwa amanya oyo malaaya oyo yengabanguza oyo kino but nga tebamanyi reasons why ebintu bino bihappeninga njagadde ogenda ku kyogambye kati nga mu workplaces ebintu ne bihappeninga abantu bagenda okwezuula bali awo bana bataano bonna bali ku muntu omu ate ekyennaku era nange kyenjagala okwongera okukatiriza Barbara yakyogeddeko I wish senga abakazi twali tumanyi tolina nsonga ekuvumisa munno tolina nsonga ekuzimuza munno tolina nsonga ekuweereza message tolina nsonga zikulwanya because these men abaana ba Adam ne Kaawa batabani ba Falaawo tubategeera butegeezi nti Robbie omuyimbi omu yagamba nti kyakusuubiza eno nga nange nsuubiza bw'akugamba nti agenda kukuwasa nange eno manyi agamba kati olwa naawasa bameka n'agamba nti bw'alifa bamuliziikamu bw'alifa bw'olifalizikamu ye nange byaŋŋamba kati olwo balimuziika emeka kati olaba mu bifo naddala nga bye tukoleramu kizibu nnyo omuwala fresh gwe bakwana fresh okumanya ebyayita tayinza kumanya ebimu ne bw'aba abiwulidde bw'abuuza kyali amukwana amugamba naye gwe naawe olaba kisoboka oyo kwegamba ng'era bwe balimba anamutuusako information gwasooka omutangira obutagendayo kati ate balina ne courage nti alina bwawa omuwala amaanyi gwaba yakakwana nti n'obuntuntu obwandiresewo oba mbuyite ng'enkenyera alaga nti tabutya nti yiyi oyagala kukuleetera kyayi ku deski nja mukuleetera namuleeta agenda okulaba bulijjo gwatya gwalowooza nti no oli yaliyo kati ate bw'agenda ewooli nga mugamba bambi kabadde tekamanyi gye bajja kyayi nenjagala nkayambe so kati mwenda buli omu n'awulira nti omuntu nze amulina kati ono omuntu abadde nga fresh amala ku experiencinga nga waliwo gwe bafunye nga fresh n'agamba naye nga nange bw'atyo bwe yakolanga nga bwe yannimbanga nga ki so it takes time okuzuula ekituufu oba ekitali kituufu kati ate ekisinga okuba ekibi nti ate ebituufu bwe byemanyika abanditudde ng'abakazi mukanye mugambe naye gwe kyali yatuweeka akakota yatumanyiira mutandika kwenyigira kwevuma naye nno nga ne gwe mwekolerako olutalo tabali nako abayita nako ate naafuna omulala either ekyamuleeta ku gwe yali ayagala kati alaba kana akapya kaleka tekalina kyekamanyi kali batugaye tigamba naive kali naive kakafuluma nagala kati kano kankozesa omukisa guno abalala ayina ebizibu bye yanyiganye ne abo babadde nabo nagamba kanfune kyempumulira abalala akimanyi nti mukazi we yategeera omukazi gwalina ebirowoozo byonna bimuli kwoli kati kanfune kwono so in actual sense tebalina nansonga lwaki balina notulwanya notuwa ebirowoozo because they are users ekigambo ekyo kinene nnyo naye ate nga kibi kyekisembayo twogera ku baami ku bavubuka abayita mu bakyala mu bawala n'okwana ono n'ogattako oli ate ng'omanyi nti we bali mu lokality bebamu bajja kwetegeera oba tunula nako buli lunaku bonna omukaaga g'omusanvu gwo neggwe ng'oli awo oba otyo ssebo kubanga tugambe nti kubanga oyambala empale oba oli kabwejungu naye tugenda kuwummula tulabe tugende mu maaso nga tugenda ku baami abo n'ekisinga obukulu tugenda kubalaga obulabe obuli mu mbeera eyo katuwummulemu tugenda kukomawo